omulamuzi taliiwo. Abalamuzi balina olusirika lwe bagenzeemu. Kati twesanze nga n'omusango gwaffe guzze mu budde obwo we bagenze mu lusirika. Ate nga olusirika luyinza okutwalayo enzingu ziizo. Kale nabwe ekityo batuwadde okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa January 2025. Olunaku lwayo lutusadde nnyo kubanga omulamuzi yali yatusuubiza nti olwaleero omusango abadde ajja kugugoba bugobi. Olw'ensonga oluuyi luli oluwaabi lulabika terulina bujulizi. Buli basaba babunoonyeza mu kiwato nga mazina. Mu Desemba ono anti mulimu ebikujjuko. Ate naffe era twagala okugenda okwewummuliramuuko. Ate tunaabeera wano buli kaseera kukaayana kwokka. Katugende tuwummulemu tukole ebirala. Looya nga babagambye kanso Nalukoola nti omulamuzi tabaddeeyo bagendako mu lusirika oba mu luwummula ne batwongerayo mpaka ennaku z'omwezi nga 16 January omwaka ogujja. Ennaku zino tozeerabye tebawanvuyiriza nnyo. Olaba saazeerabire ziwedde. Naye nga ndi sure bwe tunadda mu kooti nga looya babagambye tujja bba omusango tugunzika bugunzika. Kye ndi sure abatuwa babiri tebalina bujulizi. So tusabe Mungu omusango ogwo kooti egugolwe. Naye munnange mu bulamu bw'ensi eno oba oyagala okunyumirwa obulamu n'okweyagala n'okuba obulungi mu bantu weetondanga bw'olowoozanga nti oli mu nsobi weetonda naye ba si nsobi naye ng'olaba oli ayina obukosefu bwe yakoze atya bwe yafunye omwetondera ekyo nekikola ki ekibaawo. Abantu beewunyiza nga balaba basinga okukuba bannuupu. Abagala bannuupu bakuba munnuupu oba nnuupu munnaabwe. Bwe bayagadde munnaage siina buzibu bwonna na muntu n'abasunda abateeka mu kasunda baasi nabo sibalinaako obuzibu. Ekyo ekyosi nakyo kijja kuyita ate tutandika ebirala. Olowooza olinayo abalabe abakipika ebbali? Ekyo gwakiŋŋambye naye kangezeeko okunoonyereza wayinza okubaayo munange tomanya naye nga nze ndi solid nnyo era nga ndi ready okulwanirira enkyukakyuka y'eggwanga lino.